Eka zino zimaze okubeera 13 ezakaita ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Eddakiika ziri 13 ezakaita ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa Novemba 2024. Wonna wali nsinzira okubuuzaako akawungeezi ka leero. Timunange osibye otya n'oba oli mu Uganda. Bw'oba olina gy'oli bwakedde kuba ensi olunaku lwonna lwakusatu. Naye obudde bukyukakyuka. Awala bwakakya, awala buzibye. China bayingidde dde mu lunaku olwokuna saa ziri zagenza ziri 7 gw'ekiro. Funa saawa eri emu ey'akawungeezi nenga yonna tuli mu nsi y'ensi ya Katonda we tuli wansi we. Nkulamusiza n'osinzira okuwulira ne Kampala jja mungi ddala, omugeteko gw'emmotoka mungi, naye bw'oba otaddeko CBS nga taddeko kkiriza obagala mba mugumu, tujja kutuuka mangu nnyo nga tutegenda kutegeera era tujja kulya buzibu bwa kiyitibwa traffic jam. Lunaku lwa kusatu nze ne bannange twateekateeka nti tujja kubanga n'abantu tuli mu ngeri y'ekinnamawulire batuwulire ensonga bwe zitambula aba basobodde okutuuka wano, kubanga naffe tubeebaza kuba nti tubawa nsimbi okujja wano, ne tubeebaza okuba nti basaayi budde bwabwe ne bajja, obudde bwabwe n'amafuta gaabwe n'ebirala byonna ssaako obulamu bwabwe baali badde mu sawuna, naye babeera wano okulaba nti batuusa eddoboozi ku leediyo ya Beene aba ngusese Capex. So sawuna okimanyi oba tokimanyi? Nina nange wano akulira byonna ebyokujja ku mpewo wano programu eno asese wengambye sawuna okimanyi? Asajja wange ali wano Capex abira wano misana kiro ayina byalaba ku TikTok ebya sawuna kati agamba agasajja bajumuna sente ampuliriza bingi bali badde abakulu mbere nkugamba abakulu bano bali badde bakola ebirala bingi ne bagamba katujje tuke tafali ku leediyo ya Beene, abantu ba Beene batambule n'okumanya. Abakulu tubeebaza, mwebale nnyo, mwebale okujja ne mututeeka ettafaali okusomesa eggwanga lyaffe lino eyitibwa Uganda. Mbadde omulamuzi Kaija bamuyita Adams Kalugaba, principal judge one Mengo. Nangamba nsiriko nsanyisa okukulaba kunze nabi madde njagalayo Adams nanga nsanyisa okukulaba his worship kunze mjewe kofi tukola tubawulira mbanzire kamba ulira ndabire nnyo Kaija mulamuzi nagamba nti enseno nsiriko tubateekako nnyo kunzirwa Uganda mwagiteeka ku masiga amabi tubona tudde kunze mulamuzi agamba bona tudde eno kinti sisenyo mulamuzi agamba tudde eno omusingo mwazimbira kenseno kunze his worship entamuteteredde Adams Byalugaba ensi yani oyagala mugoba Byalugaba abuza nti yanikola ripoti gena kuti wone Mengo omboze nti ya Aluwa ali ku first floor ankulagire watula omuganda nti sero ne angami ndabira Kaija ne Mwanga Kifumbi ne Semuju kwanza bali nti azako yasini ndidde kati de mesiri tamugede ndaba bano batafuna council abira councilor mulamuzi tabira council taba council aba worship his worship era bamwita council bozala iranga olimba abatumidde Adams abatumidde kubanga council babira maso go mulamuzi omulamuzi ne wayogera ensoro nga most obliged my lord buza kutuliza sebo speaker obaka mbutusiza sebo sebo ne yanza sebo inyo likote mulamuzi Adams medna gamba kozi banawulira nenda nagamba ene ba set of the nation wolusi gono roza nti ne dolimba n'abantu bakimanyi Chikirwachi tule okukola ebyo tugambye abale babiramu akawungeezi ate n'okwetegeka ne twetegeka kuba tumanyi nti Beno okubanga oyiga muzano gwa Beene era ino gwa level ki eyo kubanga olaga ku CBS bagambye wala batafayo manya olaga ku CBS bagambye kati singa tuwogere kinunga atumidde nnyo Mwanga Kivumbi ne Semuju konze abanda bire nnyo konze kwa basiramu banne ne nawe nakuzingira ani kaze mukikirire bwero oli namukikira mu parliament ne tukifundizawo yes akutwala musagono okulabisa abasajja n'abazaana bakabaka yonna gye muli njawo kubebaza okulaba njawo kwebaza mikwano gyaffe mwenna abatuwadde emikono kumpi gye tumaliriza gyonna kunganya egyo kuwandisa ekibiina lwakuba twali tulowooza tusobole okukola meeting ate etegeeza bannayuganda ddi twala empapula zaffe naye ne tufunamu omukoosi neyanza CBS mbu yategeezeza ensi ekyatuguddeko twali tumaze ennaku ffe nga 2 nali
simanyanga office yange kyetegeeza n'ennaku bbiri nga dokita avudde ku radda nakiwulidde nga olina okimanaginga ku levoyo nga n'omwana akuli ebbayi tomubuulira mukama afula kibuyotoga nti kuba ffe batusomesa kibaita need to know buli omu alina kumanya kyalina kumanya oli tomutikka kyatasobola kutikka niweesaa nemalina ku bbiri kumpi nga teweebaka okuba amasemo kumpi mu nsi yonna ne njaga kwebaza bonna abatuyambyeko naddala abasinga tebawulirira Luganda baluzungu naye wala babaluwulira naddala nga ba ambassadors, British High Commission, EU, American Embassy, State Department, Martha Karua. Oyo sinza kumwebaza Martha Karua yankuledde ng'omukubiriza buddakiika sana kwa nti otuse kuki bannafa wa ODM Council James Orengo tutategere nti mukama waffe gyatambudde kwebaza n'abadduse emisinde namawulire ndibakwebaza mwatukoleze ki bulungi nnyo nnyo tulwali tubadde mu kooti tujja bawa submission abafiiriddwa abafunyemuko obuzibu njagala okubasaasira nendooza wiiki ejjalo tujja okukola ku kyokuwandiisa ekibiina kyaffe tugenda kusalawo nga tubigatta kati byonna kuba twagala kuba tulowooza na bino birimu okutusiba website nti mulimu abantu bafe abatidde nti kuba olwabasiba abaana 36 abantu abamu batyangutuka nti bw'onassaako omukono bajja kugatta kubali tojja kuvaayo naye twagala okubagomya nti tulina okusasula omuwendo gwetaagisa okuzimba eggwanga lyaffe. Owulidde omulamuzi kyagambye Medi abamu muyinza okitwala ntubadde n'ekinene abaali babaddeko mu kyalo atugambye omulamuzi angambye nti obuzibu bwammwe kwaffe kiti mwe mwatusooka ye si mukulu omulamuzi ono si musajja agambye nti omulamuzi agambye nti mwe abatusookawo ensi omusango mwagiteeka yensobola kitubonaabona koze omulamuzi obonaabona ki owa bodaboda aŋŋambye nti emyaka 4 mutabani wa Esteri Kokundeka gyatukalabazizza singa bagikwasa Field Marshal Idi Amin Dada singa Uganda yanjawulo ndidde Yasin dempulira Kaija eyenyumiririza mu Field Marshal neyanza sebo neyanzege abaami n'abazaana basaabasajja njagala obbalamusaako amannya nze Yasin ndidde njasabeggu nze nno ndi munnamitiiyana eno yonna mutuleeta kuba bukubi kicuba kujja kutegeeza ggwanga Mitiana esingo ffe tuli bannasingo ye Mitiana naye singo nnene nnyo esukka Mitiana tugattira ddala abawera akasanda eno oli ku kyeyo naye lwakuba ekitebe kiriwa ekitebe kiri Mitiana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbagaiza programu ennungi onakutambudde lutya? Alhamdulillah lubadde lugumugumu naye ebirusoomooza era bizze era bye bimu ku bye tuzza okugabana ne bannayuganda bamanyi ensi bo bagiwulirira ku social media neffe tugigoberera ddala ne tugimanya nti wano waliwo ensonga wano tewali. Amanyanga kute Yasin ndidde njasabigo naye olwokuba tugenda 226 kati alaika ali wano kuba 25 tulaika twagubuusi ku mimwa gy'abantu siwulirako 225 mpulirako 26 njabba nyanjulwa nga mubaka wa Mitiana municipality. Eddakiika ziri 22 ezakayita ku ssaawa emu eyakawungeezi abalala abakulu bajja tusanga naye ng'ensonga mukulu Kaija ensonga eri mu ddiiro ziyinza ogibuusa maaso Dr. Retired Conductor Kizza Besigye ono nga president wa People's Government bamutuufu nakulwalira aleeteddwa mu kooti aleeteddwa ne ono secretary akwakanya ensonga z'ebyeddiini n'obuwangwa mu People's Government FDC Katonga mukulu Haji Obed Kamlegeya soli senior naye ono mutabani we ampuliza ensonga zebaleetedde mu kooti ne yemakyentibwa
General military ibintu bintabule court martial General military court martial General court martial jibabalese ngane musajja basomedde ampulize emisango gibadde ebiri ogumu ku gwo gubadde okubeera mu nkuŋŋaana ezinoonya logistics inamye kukyusa ngambe ezinoonya emundu ndide logistics kyekimuga mu Luganda logistics bikozesebwa muyinza obbamu emundu sente personnel Besigye ne Obed Kamulege bavunanye okubeera mu nkiiko ezinoonya logistics wadde nga nti abezinoonya emundu bakiba kinene ekyo ezinoonya ebikozesebwa kutabangula eggwanga lyaffe Uganda bwe baali omusango gwokubiri bavunanya mpuliza basangibwa mu Riverside apartment ne pistol 2 emundu 2 emisajja bavunanya batutte eruzira bajja kudde ennaku z'omwezi nga 2 December bongere okwo ensonga zaabwe zitambula munnamateeka waabwe Lord Mayor Luluvulo agaya bino bisango naye bibaddewo ensonga nayo abakulu bajjagiwaako gibagiwaako tulina ensonga endala era egwa mu kkowa eryo babanaffe aba National Unity Platform enkuŋŋaana zaabwe baziyimirizza ate okutuuka bamaze okuwabulira ensonga endala ezikwata ku kutambula kwabwe aba National Unity Platform era mu kkowa eryo erimu mulimu ensonga endala yakuba nti President Museveni agenda abadde Soloti atambula ali ku nsonga kibayise parish development model gye yagambire nti agenda kwogera n'omulamuzi alekeraawo okulaba nti ata owa awebbeetu abatataganya ensimbi za parish development model ng'ayagala kukulaakulanya ebyalo okusinziira ku miruka President Museveni abadde Soloti ki yagambye agenda n'omulamuzi twali tuli ewampuliriza bwino yakatuuka nga Electoral Commission efulumizza kibayise roadmap enteekateeka egenda okutambuza okulonda kwa 2026 ddala esinga bw'ogambye abantu batulanye teri 2025 tuli 2026 kaija mpulira empewo efuuwe ya 2026 mpewo yaki eno gyempulira ebintu byonga bwe mpewo efuuwe etegeeza ki katujje oli ku Manduso eddakiika ziri 30 gennyini agakayita ku ssaawa emu yakawungeezi MTN Daily Voice Bundles MTN eganyagula bundles zino ng'osobola okuba ku netiwaka zonna kibayise Bay Dondolo nyiga star M00 star 21 hash ofune Daily Voice Bundles osobola my MTN application londako select Daily Bundle bwetwogera ffenna wamu teryatuyimiriza. When we talk together we are unstoppable. Everywhere you go, MTN. Fena tukosebwa akafuba n'akawuka akaleeta mu Kenya kintu kiriiko obusobozi bw'olina naye abantu abalinako obulemu basanga emiziko mu kukeberebwa n'okujjanjabibwa n'okufiirwako olw'obuzibu bwe balina ku mibiri gyabwe. Batugambye baani aba adifa tikuli bantu 150 agambye nti abantu 5 ku 100 kwabo abalina obulemu basobola okufuna obujjanjabi. Kale nabaga nti abalina obuzibu ku mubiri mufe okulaba nti mugenda kudwaliro bali okumpi musobole okujjanjabibwa bw'atyo obubaka buwagiddwa aba Adifa Uganda ne Stop TB Partnership. Tabula Properties Company etunda amayumba n'ettaka ez'ebyapa n'obwannannyini bakwanjula estate yaabwe ey'Eganda estate eva ku $7,000,000 ebikalango balina ettaka liva ku $2,000,000 eruwunga balina ettaka liva $15,000,000 nkowe balina ettaka liva ku $18,000,000 namusera balina ettaka liva ku $3,000,000 kikando liva ku $15,000,000 katende liva ku $13,000,000 amasannyalaze n'amazzi byonna weebiri mu estate zaabwe ebbeeyi eyo ejja mu nsawo ate nga kibanja mpola Tabula bakikkiriza. Tabula Properties basangibwa ku masitoowa osobola okwekwata polotiyo mu bwangu okumanya ebisinga okweri ku simu ekwata polotiyo bali ku 070M 942 003 oba 070M 054644
abakugu mu kuteekateeka ebiwandiiko bya visa za America, Canada, Bungereza, Australia n'ensi za Bulaaya zonna baaba nabayita ba JK Visa Experts and Consultants. Bakola ku visa ez'emirimu, obutuuze, okulambula, okusoma n'empapula ez'okufuna obutuuze mu nsi ezo waggulu zenkumenyedde. JK Visa Experts and Consultants tewalya visa ebalema kufuna. Basangibwa Ndejje, Namasiro ku masitoowa, ku Eddy Petrol Station, esimu 0772 56 37 0707 0 Human Resource Managers Association of Uganda ekutegekedde annual Human Resource Conference esokedde ddala ku mulamwa enabling employee experience for more productivity. Human Resource Conference eno yakubeera ku Serena Hotel kuva nga 27 November kuno gwe tuli musigadde ennaku 7 zokka okutuuka nga 29. Zino ze ensonga lwaki tolina kusubwa lukuŋŋaana luno. Baga tujja kuba n'abavugizi ab'enjawulo abanaakuwa obubaka obuzzaamu amaanyi omuna okuyamba okumanya ebipya mu ntambuza y'emirimu. Human resource meeting eno bakutera tujja kubeera ne workshops ez'enjawulo wamu n'emisomo. Ojja kusobola okukola kye bayita networking ne ba professionals abasoba mu 10. Tujja kubeera n'omwoleso gwa Human Resource Solutions era tukutegeeza nti jangu okubeerewo era nga tuyita n'abantu bonna ab'enjawulo okubeerawo ba Human Resource Managers, Human Resource Practitioners, Chief Executives, Managers, CFOs n'abalala bangi okubeerawo mu Human Resource Conference eno egenda okubeera ku Serena kuva ennaku z'omwezi nga 27 kutuuka nga 29. Bw'obeera member wa Human Resource osasula $1.5 million ate oyo atali member mu association eno ojja kusasula $1.8 ate mwabajjanga ekitongole mugenda babage musindike badeegesi 5 tujja kukuwa kye bayisa 10%. Mu kifo kya 29 tujja kuyuzaza nti tujja kugaba ebirabo era bazituumye Human Real Awards. Mwenye bisinga ku besimu 0200 939 kitongole kya KOS kitegeeza abantu bonna nti balina abaga nti bw'oba olina abaana bali wansi emyaka 19 nga balina obunafu bw'ebinywa nga tasobola kuyimiriza bulungi nga gezaako kuyimirira agwa bugwi ku KOS bakuteeza nti jangu tujja kuyamba omwana okulaba nti ajjanjabawa. Fe aba KOS tukutegeeza nti ku Lwokutaano nga 23 November ku lwalo lyaffe jangu erisangibwa ekisubi ku Entebbe Road eddwaliro liri ku kko kwennyini bulungi era nga taxi bw'ogigamba nti nviiramu awo eyimirira. Guno gwe mukisa gukka gwolina leeta omwana nga 29 ayimirira bw'agwa ali wansi wa myaka 19 guno mukisa bagulina jangu obulwadde buno bw'ebinywa bajja kujjanjabira bwereere. Tosobola omukaaga luno nga 23 November 2024 okuleeta mwana wo afuna obujjanjabi bw'okusannyalala okw'ebinywa ku KOS ekisubi Entebbe Road. Obujjanjabi bwonna bwa bwereere wa jangu bayitawo kisubi bayita KOS jangu D nga 23 kujjanjaba omwana ayimirira nga n'agwa kwa bwereere. Eddakiika ziri 37 zo zigenze ensonga mbali njanjudde ampuliriza nti ugenda kutunira kwata kwa Besigye ne Haji Obed Kamulegera alungamye ebyobuwangwa n'ebyenzikiriza n'ekukwatibwa kwa Dr. Besigye nti People's President, People's Government babagambye basangibwa nga bakuba enkuŋŋaana ezaali zigezaako okufuna ebikozesebwa okutabangula eddembe lya Uganda era bavunaanyibwa badde mu Riverside Apartment e Nairobi basaze ne pisto 2 era nenkutegeeza nti bajja kudda nga 2 December baali luzira kati bajja kudda 2 December babenga nimba n'omusango gwabwe. Nopu enkuŋŋaana zaayo zaayimiridde
kutambula kutalaga eggwanga. President Museveni agenda Busoga yabadde Soroti ng'ali kukulakulanya abantu ku miruka ku muteera gw'emiruka. Tukyali awo Electoral Commission efulumizza kye bayisa roadmap tugenda kulondera abantu ekibali ku 2025 twamubuuse empewo kaije zempulezi fuwezo kiki ziraga ki medine nze olobukadde nze mpulira empewo oleka go ulide empewo nze mpulira empewo abantu banolira empewo abantu botambula ng'obawulira abasinga baweddemu essuubi batandika n'okwagala okwogera ku myaka gy'omukulu ng'abaako byamulowoleza era yayogera n'abasuubuzi b'akasiita n'abagamba akolerera ggulu abamu ne bakuba mu ngalo ne mbagamba oyo bw'atyo abalimba bwe nalaba ssengawe nga wa myaka 97 waba tugamba alina 8 omanye 17 emirala gyakweta kuba atalina nteekateeka yonna ekwata buyinza kyamakulu kuyitamu Electoral Commission ebyekoze naye kambiweze muwango najja bisoma mwakambikuweze bibyo so olujigo jja bisoma talina nteekateeka ogira obiyitamu awo egaba buyinza mwami Godbert Mushabe nga tulina delegates conference yaffe gye twalina mu September yajja nga ayogera ku bwannakyemalira nagaba nakyemalira baagala nnyo akalulu ate okusinga bademokrate kubanga akalulu kabayambako okulowoozesa okweddaabulula n'abanga ng'alowoozesa omuntu nti azzeemu n'afuna ekisanja ekirala naye nga byakola kalabike nga akalulu n'okulemesa abalala biyitirifu katuva tutegeeza noopu bagipaakinze naffe wano kutupaakinga kubanga olwayo tubalina bingi ebyetaaga okukola luli baatukwatamu abaana 36 era babajja Kenya ne bawakulugusa ne baleeta eno ne bagulako omusango gwe bayita ogw'obutujju. Pulezidenti waffe ow'ekibiina Senior Council Erias Lukwago bwe yajja n'akola submission ng'ayogera ku misango gye babakwata manyi olwaleero mbadde mugamba nti obwalooya bwo bwabuzizza abasajja bano emisango gye badisa ku itandikano Dr. Besigye ne Haji Obed kubanga yannyonnyola mu kooti mbaddewo yes. bagambye bakise service offense service offense bakyogedde nga nakyo nakitematema bajja kukibuuza Lukwago kitegeeza saagala ndabe ati nga bagamba nga bagamba Besigye era wagambidde nze siri wa magye lwaki mulita mu kooti yes omanyi kye bakoze bwe badde bawandiika charge sheet bamutaddeko ennamba y'amagye atatali wa magye naye ne bagika ROV no zafiera iketegeeza veteran 098 kuba 098 ibaddenga enamba ibaddenga RO98 kakati enamba ino bagitambu kati nga walinga amulaga era badona amita afande afande wala muzade afande knows this is a senior nabaga inze sikyali musirikale mpulidde kyakyogera yes mpulidde n'omulamuzi nga batandika namagina agandi service offense yes nga batandika bagambye abuuza ki okkirizigana abalamuzi ne kooti eno ye bambuzanga nti bonna sikirizigana nabo Haji Obed n'agamba nze sikirizigana kooti yonna kubanga sibankuwadde n'omuscout kisaana kubeera wano kakati Dr. Bambuuza n'agamba nti amateeka g'amagye nze tegakyankwatako nze siri wa UPDF kakati oli kwekuluulinga nga nnyonnyola kakati olwo nga tebannafuna na lawyer na waka section mu UPDF akiri mwajja ekyo mbwa nedda nti kakati gasooka okukola ku bantu nga beetabye mu bintu ebiringa ebyamagye batambula nti kakati awo mulodi wayingiriddewo nga lawyer n'abagamba nti kino toyina abagamba nti baakolera emisango e Kenya kati omusajja kugamba nti prosecutor mbweno service offense mbwe yakolebwa parliament ya Uganda kakati onagenda mu interpretation section Lukwago side ene nnyonnyola buli kigambo negamba service kitegeeza musirikale
nga musirikale nga bola aba UPDF bwebagenda Somalia singa akola omusange Somalia asokuzibwano naye omuntu civilian tayina bwogamba kuba bagambye nti badde batuuza meetings okubandoza mwaka mulamba okuva Geneva Switzerland okugenda Athens ye Greece ne Nairobi nga batuuza meeting ez'enjawulo ez'okupanga okunoonya leero baze logistics bulijjo bakutebana banyo bacha logistics oyinza otegeeza ne badde banoonya ssente banoonya mundu ez'okutabangula emirembe mu ggwanga kakati ku luno tebaleese capital offense ye bayinza okuyita mu treason oba terrorism kakati awo akoze ekyera omuloodi twafuna twamala mbadde ne Dr. Kobusinje mwanyi na Dr. Besigye agaye musajja ono singa tali mu byabufuzi singa mugagga muzibu Dr. Kobusinje agamba senior council kubanga abanyonyode charge sheet yaabwe charge sheet awuliza lupapulo kubeera emisango gye kuba ginnyonnyola ng'akulaga tewali musango kuliko kusooka ayogedde kibayita abawuliza balina kutegeera nti omuntu bw'abanga ali bweru medi n'okula omusango mu America bw'aba bakwetaaga ano bakola ebintu bibiri olwo gye bayita extradition order ti gavumenti ya Uganda ewandiikira eya Kenya n'egisaba medi okomewo kati bw'eba Kenya gy'okozeeko omusango ekola gye bayita deportation okudiportinga omuntu akwatibwa n'atwalibwa ku poliisi y'ensi n'emutwala mu kooti n'esalawo nti omuntu oyo alina omusango n'emusindika ewaabwe tewaliwo extradition order tewaliiwo ki gundi deportation kakati gundi n'atugamba prosecutor mbu tewali evidence nti babakwatidde Kenya naye nga evidence eriwo Dr. Besigye bagenda ne bacheckinga in mu hotel bagita Walid bamala okucheckinga in hotel Walid nawo omukwano gwabwe n'abayita for dinner gwe kuli ekyeggulo n'omuntu gw'omukwano yes mugundi mwezo gundi apartments ezo gundi Riverside apartments kan ne bafuna cab wano fe gitita taxi special ne bagenda kati bagenda mu taxi eyo ne batuuka ne bagamba wa taxi otulindako alokuli ekyeggulo yes wa taxi nainde dakiika asatu n'alinda essaawa ne zifuuka 2 ne zifuuka essaawa 8 obudde ne bumukyako n'atambula n'akola ki n'avaawo kaakati ekiriwo kye tulaba nti babakwata nga balabika tebannatuuka na gye balaga kubanga ku kizimbe ku baali balaga baali bagenda ku floor ya 11 Kenya waliwo za apartments nga ziba mpitu nga ziba nene nnyo kakati ne bakwatira wakati kuba osanga olwe bo babayina babiri go bagenda okulaba taliiwo kakati ntandika okubanoonya ekyo kimala ku musango yes nene ntandika okubanoonya tukomawo ku musango netunoonya abantu netukuba amasimu ekyo kimala so 89 points oli ku Manduso tukomyewo egyoli eddakiika ziri 10 zokka ezibulayo okuwera essaawa 2 z'akawungeezi ka leero bano bangambye nkutegeeza nti okukomola abasajja mu Uganda vujiriddwa banafe aba PEPFAR nga bayita mu CDC era nga biwagiddwa World Health Organization ne Ministry y'ebyobulamu mu Uganda okukomolebwa kw'abasajja ali wansi w'emyaka 15 okukomolebwa kwali bata surgical so okukomola abantu ali mu myaka 15 okudda waggulu bagambye nti okukomola kuno kukendeeza ku mikisa gy'okufuna sirimu ebitundu nkaaga kikasaba kukomola emikisa gy'okufuna sirimu gikendeera emikisa gy'okufuna sirimu giba oba oyina omukisa gw'obutafuna sirimu giba ebitundu buli 10 olinako 6 kikendeeza emikisa gy'okulwala kookolo w'omumwa gw'abannabaana eri abakazi era kutangira abasajja okulwala endwadde z'ekikaba kasita bakomola bongera kutegeeza nti komola kuno kuli mu disitulikiti nyingi komansimbi gye bali Butenga kudwala Butenga Butambula gye bali Gombe gye Butamba bali Gombe Gomba bali Maddu Health Center 4 Kalangala gye bali disitulikiti y'Kalungu nayo gye bali Bukulula Health Center 4 Kyotera gye bali abakomola abaami mugenda bakomola gandi emikisa gy'olina gimingi nnyo gy'obutafuna sirimu giri 6 ku 10 ate era n'endwadde z'ekikaba tezikwata emikisa mitono nnyo bw'obanga okomolebwa
Erwengo gye bali kyazanga eryantonde era n'akomola bali kudwalira gye bayita General Hospital eryantonde. Masaka City bali Kiyumba Health Center, Kiyumba Health Center 4. Masaka bali Kyannamukaaka Health Center 4. Mpigi bali Mpigi Health Center. Rakai bali Rakai General Hospital. Abakomola Semba bali amuje bali ewammwe bali kudwalira bayita Health Center 4. Iwakiso ne waffe bali Kajansi ne Wakiso bakutegeeza nti okamera kono kona kwa bwerere kutatikisa 2 ez'okumakya paka sawa 11 kuva kubaliza paka olwokutaano mudduke emisinde mu health centers babakomole mwetangire endwadde ezo zenkumenyedde waggulu kumanya ebisingawo kubera na Shiba ali ku simu 2 0700 96 98 55 0773 96 waziro musamusamu 2 Joshua alikuza musamusamu 2 99 59 95 waziro musamu 5 2 nkaga 99 99 Forest Resort Rweza kutegeza ni kifo kikakyo ino kuumulira mu kifo kirungi jango omule omuze ku birowoozo n'abaagalo wabo abana tebalekaayo kubanga bina swimming pool na bawugira nabo basula bolunyo bomulembe bongere kutegeeza Forest Resort Rweza osimuka eri mu biti osimuka wetodwa obutonde bwensi era n'akayoka kufawo ku makya bongere okugamba tibalina gardens osobola okukolera embaga osobola okwanjulira kola emikolo gyonna ekifo wekiri Forest Resort erirweza kwentebere nga tontuka ku mafuta ge bayita gas ekajansi bagambye nti ku Forest Resort Rweza tuli mwenyi kyokka obala bojja ofuuka mu kubbo ne mutandika olugendo lw'okwesiima mu bintu by'empeereza. Christmas bakulinze abali mukyala mutwaleko omuzeeko bali ku 0708 oba obuze 52 19 95 waziro musamu 8 3 4 6 Sabuni aliko kati ayoze engoye tagwerera amwewevu mu ngalo tagwerera gambya tukuze engoye bamuyita jama ati Sabuni anaaba bamuyita Lanzo ono ye naye mulungi ddala alimu obwona bweetaaga abamulita bwe Chapa Enterprises bakugambye Sabuni mugezeeko tujja kwejjusa ayoze engoye kati owomuti ayitibwa jama ate anaaba bamuyita Lanzo. Chapa Enterprises bali mu kikuubo jojo basanga Sabuni wa jama si wa kunoonya ali mu supermarket ate n'amaduuka gonna mu ggwanga lyonna Uganda. Ryan Air Cargo bakugu mu kutikira emigugu okuva China, Turkey, Dubai eza groupage ne Sechinom ate nga bakozesa nnyonyi kutuuka Uganda. Tuguliza ebintu okuva China mu katale China tukunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula tukutambuza okuva ku kisaawe kutuuka ku hotel wonogenda okusula ejja ku hotel tukuze ku kisaawe n'olinya era tugenda kutegeeza tukufuna na invitation letter ekuyamba okufuna visa tuguliza ne ticket tuyina n'abavuka bamanyi Oluchina bo oyogera mu Luganda nabaza mu Luchina Omuchina n'ategeera n'ogula kyotegeera kati omusuubuzi tweyune onyumire empeeza yaffe etasangika ffe aba Ryan Air Cargo tuli ku BBC building kisinga namba 212 maaso ga Bank of Africa tuli Nabugabo maaso ga ekizimbe kita BBC building e Nabugabo Street maaso ga Bank of Africa sim 0740 15 3 5 kaija empewo jempulize yes ichema tagamba empewe twalabira birimo ya byafuzi ya kitulagawa nedda M7 simu etefute kutega kibaite empewo jule kunte muzungu buka prisabalo ikajiweza suppose kitegeeza nti amasiga oba ekisaawe kiri flat tibuli omwakkirizibwa okuvuganyako eyibaite empewo asinga atwale yes asinga atwale ne kiriwo kyekyo bali eno omukwano gw'omulamuzi yagambye esepiki teteredde ku masiga mbadde mukama wange yagenze Kenya okwogera kulonki
kulonkinga akatabo ka mukyala Martha Karua. Ambuliza mukyala Martha Karua gwayogerako ono mukyala yali mbaka parliament ya Kenya n'abeera era awolereza nga bwalaba olukwago ono High Court n'abeera komisyo y'amateeka kyebeta Minister for Justice paka leo mule byofuzi 29 mu Gwokuna. Kati Besigye badde agenze yawandiika ekitabo mukyalo ono. Besigye adalaze abeerongo omugenyi yabadde amulinda era bwe mukubira essimu nga ngeza omugamba atuyambeko kunoonya Karua nga ye munyiivu nangamba what did KB do kuba era omugenyi omukulu n'atajja n'atakuba na ssimu ne mugamba yabulidde wammwe ne mugamba yajja kusaladde ku makya nayingire Kenya okutandika kawungezi nga kurada takyaliko soka n'olwekyo nti bajjukira emyezi ngesatu omukyalo yali amaze okwogera mu Kenya efuuse ensi bakwatya abantu kati bwe tuba tuyina eggwanga nga abavuganya tetukyakkiriza birowoozo tubatadde ate empewo yo tubatadde mu nayamba omukisa oba otadde empewo gy'oboyogerawo bino ebigenda mu maaso kiweka gwempulira bannayuganda balina okupanga okulaba butya kivumbi kyatugamba luli nti beba mu ngalo ekiwojjolo kiri mu ngalo zaabwe beba kiwa obulamu oba beba kitta yasinindidde omanyi kuliko ebintu ebigwawo ne byetaaga mwango maliriza genda maaso yasinindidde omanyi mba muwa obudde amalirize enjogere kale tekirina buzibu sisoose kuzalawa omanyi mbadde mpuliriza nnyo naye tulina bye tubuusa amaaso saagadde tudde nnyo ku muzindaalo wano olwaleero kudda mu kukubaganya birowoozo ku biki dokita byawoza na misango kyegikola ki egimuliko ekyo tukivuddeko kuba Uganda nsi eyeetongodde ne Kenya gye yalaga nsi ekoze eki eyeetongodde naye Kaija kye yeerabira kiri ekintu nti ensi zino tulina kye tuyita Interpol ekyagiteesaawo kugezaako kukendeeza ze bayita transnational crimes kati ife wano kye tutamanyi kuba kunze ne Kaija tekuliiko looya waani wa Dr. Besigye nti emisango egiziddwa nga gibuuka borders ensi zino zisharinga ki zigabana amawulire era osobola bulungi okukwatibwa n'okola ki nozibwa kati gye emitendera egyayisibwamu oba yakwatibwawo oba wa ffe wano tetukola ki tetugyekakasa naye bwana Harodi ekimu ku bye musingo tukubisa bye musingo vuma gavumenti eno butakola ki butaweereza naye ekisinga okuba buli ruutu ejja ne tugaa nti kati era tukagenda mu nga Medi bwakalangirira 2026 bannayuganda tulo na ddembe okutambula ku street nenva wano ekiro naawe ne tutambuza nabiki nabigere kati engeri yonna Medi makati gange n'omuwuliriza esobola okubanga esobola otabangula eggwanga kuba buno buvunaanyizibwa bwa pulezidenti kyekimulondesa kukuuma ggwanga bannayuganda nabiki nabyabwe kati gwe bw'oba oteeseteese enkola yonna ne bw'atandibadde Dr. Besigye kuba Kaija nze naawe gavumenti si nsiru nnyo nti temanyi impact esobola kubaawo nga Dr. Besigye akoze eki akwatiddwa era agenda okukwatibwa nga waliwo ekikola ki nga waliwo ekiriwo kuba wali omukka tewabula muki awali omukka tewabula muliro nti ogenda okuba nti yakwatiddwa leero kitegeeza waliwo era ekikola ki ekiriwo nga gavumenti eriredde okukola ki okidifendinga paka nga kituuse naye omuntu yenna okugezaako okutabangula Harodi ebirala byonna musobola obikola naye agezaako tabangula Uganda olwo President Museveni oba osunidde ddala ku naavu esembayo ku bwongo awo mujja kukubagana paka lwanalaba nga bannayuganda baliki nga bannayuganda bali safe ebirala tayinza kola ki tayinza kutuuza mukono eggwanga litabanguke bamuzeeyo gye yalijja ebirala bye tutunulidde olwaleero olukangaga kuba ebyako katono nnyo era leero nawadde sigisuubira nti yakuba ki yakuba topic nanti amawulire NUP egaddwa stoopingiddwa nkuŋŋaana za biki za byabufuzi okutambula okubaddewo Medi makati gange naawe ebiriziddwa President Museveni mbadde nkireseeyo nga ŋŋenderedde nti okutambula okubaddewo saawa eno
NUP ezimba byabufuzi ezimba structures ezimba ki obudde bw'ebyobufuzi tubukola ki tubulina naye nga tutandika ekisanje kino nga bannayuganda baganya okuwa bo ne bawa NRM ebimu ku byaleetebwa okulaba nti ku mulundi guno nti ebirala byonna bikoleddwa abantu beebaka naye baki baavu bangi abaavu President n'agamba nange mulabe programs zonna tuzireese naye tusobola ozisengejja ne tujjamu kimu ekigenda okugasa abantu nti obuweereza bwetaagawa gavumenti ekisembayo wano mu administration ya Uganda omutendera ogusookera ddala gwe muluka n'agamba obuweereza bwonna tubusindike kuba omukozi wa gavumenti asooka yeew'omuluka oba parish chief yasookera ddala nti obuweereza bwonna tuzzeeyo abantu b'emiruka bakole ki beefugira awo ebeere gavumenti ku bwayo kwe kuleeta parish development model tubadde wano emirundi mingi bannange bano nze sigitegeera mulimu bubbi mulimu ki naye onaagitegeera ddi nga tolina information ne ku muluka gwennyini gwe kennyini gy'okola ki gy'ova nga tomanyi kigenda mu maaso President n'asalawo nti kalambule agenda akakase oba ekoze mu bitundu byetannakola bamuddemu ebibuuzo ebyo lwaki tennakola mu bitundu gyekoze iyo lwaki kisobose ate asobola okulaba nti bannayuganda kuba obudde butuuse bagenda tandika bitubuuza ebyasuubizibwa kuba kati gavumenti bagikwasa ye kino ekisanja kiki tugenda okuddamu ebibuuzo tuwoza 2026 naye tugenda tandika okuddamu ebibuuzo ku manifesto eyakolebwa alina okugenda akakase abuuze ebiganyi ebiteredde bannayuganda akole ki abimanyi nga tannatuuka kaseera kali kakumubuuza bibuuzo kati privilege gy'alina nti ye mukulembeze waki ye mukulembeze w'eggwanga ogenda okwebuuza ku bannayuganda baweereza services oba zituuka oba tezituuka tesikyabiki sikyabyabufuzi kijja fuuka kyabyabufuzi ku ssaawa eri nga tutuuse mu kaseera ki mu kaseera electoral commission roadmap gyefulumiza kati ebibiina byonna nga NRM togijjeemu awo we balina otunula bali okubayimiriza babayimiriza nti tufollowinga roadmap ki naye bwe beefulumye ng'etutadde nti kati wano wetugenda okukola ki okutunula awo ebibiina we birina otunula enkaliriza buli kibiina kimanye we kigenda okuzanya kuba eyo yetugatta ffenna empewo gyempulire tutwala 226 226 yeggwadda 225 yawedde bannayuganda obawulira ebintu bitandise okutereera obutereezi tusobole okuddamu tubatwale ate kale ogwo nagwo gukyaliwo tewaliiwo na mpewo eri awo bugumu lyakukakasa nti manifesto gye twakola nabo ne tugifunza ffe twagifunza ntugiza mu pillars 7 zokka eza parish development model kati buli lwe tugenda ne tumanya nti wano ki nti services ki ezisembayo nti buli muluka gulina okubaako health center 2 zitandise okupgrading bw'okuteekebwa ku 3 naye ebikolebwayo bimala ffe tutandise okucheckinga box gye bitatuuse naye tutuuse kuba tukyaliwo tetunnaba tugenda mukaki mukalulu bannayuganda batubuuze ebibuuzo biki bitono aji mwanga kivumbi omukulu muwulidde ekyokusooka medica nsooke okuyisaawo kino abadde memba wa FDC nnyo bamuyita Musa naye mu bulo bamuyita Musa Musawo ebiseera byonna ofisi ye yebadde ofisi ya FDC Mungu yamuyise bamuzise leero ssaawa 10 unfortunately alwalidde ebbanga nagendayo ne mulaba nga obulwadde bumuluma yafudde ekiro ne nange okuziika kunnemi actually nkomye mu kkubo mbadde ne meeting ne auditor general olwaleero ku parliament okuva essaawa 4 ewedde leetiko ngenza okugezaako okutinatina ne baŋŋa nti batwala emagombe nja kuyitayo bakubagize ekiseera ekituufu ne Mungu yamuyise abadde wankyukakyuka mu kitundu ekyo yazimbirwako nnyo ebyobufuzi oluvannyuma byakoze biyinza okuba birala naye mu kiseera ekyo yabadde pira
ezimu ku Dr. Chiguzi yaleka mu Butambala ng'azisimbye. Mungu amusasire, mukyala we n'abaana be basaasire. Saasobodde munsonyiwe kubanga meeting ngimaze leeti ne Auditor General twali tulina ate nga nze chairman w'akakiiko nga sina bwe ne minisita babaddewo nze nsigadde mu ntebe nga obukiiko buno bwa parliament obwa accountability businkana abalirira ebitabo bya gavumenti okukkaanya ku ngeri ki gye tuyinza okulongoosaamu okulaba nga obuli bw'enguzi n'obulyake bukendeera mu Uganda. Ne Mungu amusaasire. Ekyokubiri Medi lwe nali wano nababuulira ku Kiwojjolo nagamba ne leero njagala kwongerako omanyi kati ng'egye tugenda mu bino abantu tuba shapeningeko ku Barcelona kuno bategeere ono mbadde mubuulira nti waliwo president wa Russia yebadde ne ba president bangi gwe bayita Stalin yateekawo Russia yali musibira mu bbwa okugenda ewala modern Russian gitumanyi. Stalin yalina enkoko ewuwe mu kigo yali nkoko njeru n'agimaza ennaku nga 5 nga tagiwa wadde empeke ya kasooli wadde obulo wadde okulya. N'ayita olukiiko lwe olw'okuntikko olwakola nabo ebyobufuzi ng'ayagala balaga ebyobufuzi babitambuza batya. Bo baali batidde abantu batukyawe olw'obwavu naga nti temutya omanyi Russia baba bafugaawo mu bwavu obw'ekitalo bweru obwavu bwabwe bazungu nabo balina ebyabwe bye bayisawo nga baga nti njavu nekikatu kye. Ne Stalin najja ku makya najja n'enkoko y'empanga mu lukiiko n'agikwata n'agimaanya nga tagisaze ogijjako ebyoya n'obukambwe obuzibu yagenda ogimalirako ebyoya ne majjewo enkoko gyalese nga yagimazizza ennaku 5 nga terinako erya yagenda ogimalako ebyoya ng'etonnyolokoka musaayi. Stalin n'agita nga bali batudde bamutunuulira Stalin n'agita nga bali batudde bamutunuulira n'edduka n'egenda wali mu nsonda ng'edduka ekibambulira yali yazze n'obulo bwe oba kasooli we n'agenda okumpi weeri n'asuulawo n'ajja ne mumakatikati awo n'asuulawo n'agenda ne we yali atudde mu bigere bye nawo n'asuulawo n'agamba kanasirika enkoko n'emala okulya bukasooli buli bwali butono n'eri obuddako n'ejja mu bigere bya Stalin n'ebeera awo kati mu bigere bya Stalin awo Stalin ng'alinayo obuweke bwe bwa kasooli nga buli kaseera yongerawo nga buli kasooli yongerawo n'agamba nti njagala mutegeere abantu be batyo n'agamba bali njagala mutegeere ensi tugenda kugifuga bwe tuti abantu tujja batekamu oli ku Manduso wale bumwako ino muzinda Stalin yes kakati made story ya Stalin Joseph Stalin tumaze okumanyiza enkoko mazenda ku musanvu terya agiwadde kasooli omwamu tadde weeri ontadde wakati wano eremeddewo ku bigere bye ne wansi w'ebigere bye wansi w'entebeyo awo teyavaawo olwokuba yalinawo bukasooli bwe yali amansa buli kaseera so nga neno yagimanyiza n'agitulukusa omusaayi nga n'ebyoya byayo bikyaliwaawo naye nga teyinza kuvaawo olw'obwavu. Kyova olaba teri kintu president kyasinga kwagala nga bwavu kubanga enkola ya Stalin yennyini akimanyi nti abantu abaavu kasita oba oyina obunyeebwa ojja bafuga mpaka last kasita oba n'obulobo obwomansaako. Kyova olaba buli kiseera nga tugenda mu bululu agenda n'obulo eri abaavu. Mujjukira bulungi nnyo yajja empija awo nga ndi ku university nga natera okugenda mu bululu awo nali chairman wa mupidisa
najja mpijaawo Katabala oyo n'atutwala nga era ina program nga tandise leta program gye bayitanga okulembeka yagira onkingira mpijaawo kwedi kwota okukola ki okulembeka wamukiga kakati nze ndeese program bagiyise kulembeka beyavaawo n'aleeta simanya bonna bagaggawale beyavaawo neyetika ebikutiya bya ssente wano nga n'abitwala Busoga nga Besigye muli bababa nzizino nzirese ku mutwe naye nga balimu baavu bayitirivu navo kati ennaku zino ayinza okwogera PDM nolowooza nti PDM ku faamu ye ajja kuba buloke naye nga kyayogerako ze miliyoni 10 mu Muluka Mulamba omuluka ng'ogwa Sebamala ogumu oba ogwebwayise kati oguletemu miliyoni 10 ono gyali RDC ono miliyoni 10 wamwe muluka gyoli deputy RDC muluka gwalwera bonna bafunadda leka bongamba gyendi nze nkuwabiri wange bongamba gyendi mu muluka gwalwera mu district ya Lyantonde feze yasooka amaka galimu gonna gakolaki gaggwayo naye katono nnyo bwe boogera Joseph Stalin abali ebbali eyo bayinza olowooza bali ku President Museveni naye wano njagala omureducing wano muwanga ng'ayogera ku bali ebbali ng'akompeyalinga ku PDM ba Joseph Stalin babaka baaki babaka ba parliament nabo tebasobola fuga muki kakati mukoya omanya abantu bano bakoya era asibidde ku ekyo ekyobunafu kani ekyumuzo kakati buli lwe tuba tugenda mu bululu waliwo yagenda eyo n'agamba agenda kuyigiriza ennimi ey'obucupa naye naye kati faamu ennimiro y'ebijanjaalo era oba ey'ebinyeebwa buli kijanjaalo osobola kitegako akacupa k'amazzi oba ebinyeebwa oba kasooli era bano abakubi bajjanjero nagamba nti mwabazaalawa okuyiwa balese okukola ki bakozesa ebiki okufukirira nga bakozesa obucupa obo nabo nabutambuza kati namulabye nga atema ettooke lya biwagunga 3 nga naye musajja wattu president naye batema ettooke amazima talimanyi bamulabye nga ayunja ettooke yadde aliyunja nga kikulaga omuntu ali detached nebyakola nga n'okutema ettooke teryabadde ddene nnyo naye nga alitema nga atema omuti nti ogenda kulisuula lisinduke ligweri nga yeerabidde ettooke bayunja liyunje nga nene bayunja ettooke wetegereze president yabadde nga atema omuti gwa kalitunsi nga tamanyi nti ettooke baliyunja nelikalika kakati oyo atamanyi nakuyunja ttooke nga yajja okugamba yalitemye n'omuti okumanya abadde baga ejjambya gye yagize yabadde bolugijje mu dduuka n'agenda agitwala mu nnimiro natamanya bagiyisaako basooka giwagala kakati n'olabira ddala nti oyo yazze okubategeeza muva mutya bubaavu tamanyi nti ejjambya eyo giwagala tamanyi ettooke baliyunja litya naye ataddemu ga mu buutusi kigamba naye aga nti muyigire ku nze kuddiru ki gwatamanyi kuyunja ttooke njagala abatuuliriza bagende balabe ettooke omukulu yadde alitemanga omuti gwa kalitunsi ng'agala disindula ligweri kitegeeza nti ono byaliko bya kamera azalese kamera tugenda kati ali mu kutambula PDM esobola okubeerawo miliyoni 10 nizibeera tusagana kuzogerako kubanga ebikolwa byabwe abantu betwabaddemu ebukomansimbi abafunye sente zaabwe mu mmwanyi nga bayinawo tobasimbisa layini ya PDM so kibaagala mwanyi yaabwe kubaawo kuba na katale so kakati ono Katemba aliwo n'okwetoloola kwa President Museveni nga Stalin era kati wegendereze mu constituency ezisinga naddala eza Buganda zetwawangula nabo zonna nti bye bakolayo bafunyeeyo bu Stalin
we bapokedde oyinza omusanga omuntu nga talina nadduuka buli atunda naye ng'ajja ne kutiya y'essente mu kyalo najja nayo bambi olwokuba abantu babakuumidde mu bwavu n'atandika okuyiwayiwa ng'alowooza bebito bye binaagenda n'olwekyo obwavu buno mu kati byolaba bino balambula buli tuba tugenda mu bulunga buli omwaka gumu oba ebiri wabaawo president okutunula ngo waliwo yakola campaign ng'agenda akwata abanadis kyalo ku kyalo nga go nadis jangu tubulire oyo ngenda musiba nduna evuga amuteera mu mwala wali wansi namugamba tambula genda tobiddamu batukali mu katogo nga gamba mutoyo ng'olukuŋŋaana lukoze eki luwedde n'olwekyo obwavu president abweyambisa okufuga ensi eno nga Stalin jaga nti enkoko eri amala gistarving emyaka emeka ennaku 5 nga tagiwadde kwanti kiwadde oyagala njatule so abantu you must keep them poor gwoberenga gwoyinawo weka ate obateeke mu kutya naye baana babatonya omusaayi nga oyinawo obunyebwa bwosuula gwoyina obulamu bwabwe bajja kubaawo eyo modo bagikopa eri tested kyova olaba abantu twabagamba luli nti the only way you can do kukubreaking a chain eno bannayuganda twasema balina ebikomi ebi bibiri ekikomi ekisooka kwe kutegeera nti President Yoweri Museveni ne NRM tesobola kati kubaagala ebatwanga basitaani ekyokubiri akabonda akatusalirawo wano ne katutawaanya buli kiseera ne katusibako amateeka amabi ebiteeso ebibi ebiragiro ebibi ffe tubironda nga be nabagamba ku kiwojjolo simple ekyokukola buli omu akimanyi kati bino ebiriwo ebyaba Dr. Besigye okukoma ku nuupu kwakati kutonda kubanga wali omuganda ffe gwe medigo waliwo gwamuleetera ebizibu bamuyitanga Muwanga ng'erinnya lyange olijjukira Nankunda kwazi president yajja ku mambo bado gwaleeta ebizibu medi nawe no olabidde ku lukuusi Nankunda ekyamubizaawo ku mwala yabuuza president nti gwoli muzannyi ki omuddusi w'emisinde ow'ebikonde asiba banne emikono n'obasiba amagulu n'obaga kati tugende mu ringi mbalageko nti nze champion kati banno obaganya okutambula obaganya okukola bafulumizaawo programu ebyokulonda efulumye olwaleero luno medi ng'oyagala oba president ng'oyagala omale wiiki emu mu buli district mu buli constituency ng'oyagala president tokyakisobola era ne bwogamba nti buli mwezi ogenda ogumale mu districts za Uganda tegikyaliwo omwezi ng'onoonya bululu n'olwekyo balina okubasiba n'okozesa poliisi n'okozesa ki gwe n'ogamba nti kati ngenda kuwangula abo abaana bakutte olwaleero bali mu makomera bino byatwala ba Dr. Besigye kuko na plan nga tugenda mu bululu buli kiseera bibaawo abantu batulukuko omusaayi guli ogwaki ogw'ebyobufuzi baga nti ono musajja nga mukambwe muzibu talumikako eno osuula obunyeebwa obakuumiraawo n'olwekyo njagala kutegeeza abatuuliriza nti tulina obuvunaanyizibwa okunnyonnyola abantu buli wetufuna omukisa nti ebyo waliwo abaabikola naye ensi abantu baayo be baamala okumanya kyetuyita relative maturity of the masses abantu bwe bayongera okukula n'okutegeera n'okumanya bamanya nti ebyo si bye bibatwala mu maaso ne batandika okusalawo okwenkomerero onagambye obululu buno bwe tugendamu singa meri kijanga opposition egenda kuwangula manya NRM egenda kuwangula constituency zonna NRM ebakoze ebbira nebbira bu opposition mbyofuzi mwebiri senga tugenda mu kalulu nga NRM n'ekifuna bweti netegeera nti senga tugenda mu kalulu kano parliament ejja kubeeramu NRM yokka kikumi ku kino wakyo ebako bebbira kyova olaba tojjukira bw'okyegere
ukigero omujukira ambassador kati bangi nnyo abali mu program sojja boga kabali n'okigere kakati ebibiina ebyobufuzi byonna bwe byagaana kiri kyambale sitegedde nti NRM bwemanya kiyinza okuwangula ennyo ebbira yo bamuwanga esobola eddakiika ziri 27 ezakayita ku ssaawa 2 ezakawungezi kale program gy'owuliriza eyitibwa kkiriza obagaana tutunuulidde enteekateeka ya kitongole ky'ebyokulonda efulumya empya bagiyise yina efulumya nti tekyali kwekwasa kulala kwonna byabaka mumaju agimaze ogifulumya era yafulumyedde mujja gisoma mawulire mumawulire gafulumya kuba mugitegeera obudde mbana butono nalabadde ngibayitiramu n'ebingi ebirimu agiyise revised summary roadmap for 25-26 general elections. Now the electoral commission has approved the revised roadmap. Nasakom one yino elimu bitu bingi ebikulu ebagala biro bana president yewandiisa ddi olonda ddi ababaka parliament bewandiisa ddi ekyo nkikuweereza kisome bakansala some ekyo nkikuweereza abantu bakibagala okumanya ekyo batambule n'okumanya kakati abatuliriza Hamedi Mpamu akati nagambye bisome nekubikuweza nga bukyali yes kankono katonda kaziri 2 ezakayita ku ssaawa 2 Human Resource Managers Association of Uganda ekutegekedde annual Human Resource Conference eno esookeddera mu Uganda ku mulamwa guli mu Luzungu enabling employee experience for more productivity. Human Resource Conference yakubeera ku Serena nga 27 November etuke nga 29 si byakubwerere ojja kusasula bw'obeera member wa Human Resource Manager Association osasula $1.5 kulya n'okusula bw'oba toli osasula $1.8 mujje bwema muwandisa muzenga ekitongole nga muli 5 babayita delegates mbasindise bajja bagira ku ssente ebitundu 10 ku 10% discount mu kiro kya 29 tujja kuyozaayoza n'ebirabo abantu abakoze obulungi mu buweereza bwabwe okuva mu bitongole by'enjawulo nga tuyita mu awards etumiddwa Human Review Awards bajja kuwa ebirabo ebyo kati kuba essimu 02-294-392 osobola okumanya biki ebinaaba naye nga omulamwa bano Human Resource Managers bayita baani bayita chief executives bayise ba Human Resource practitioners ne bayita ba managers ne bayita CFOs okubaayo mwenda mu lukiikyo bayise Human Resource Conference. Honesty State Developers batunda ttaka egayaza Kiwenda balina ettaka Mabombe balinayo Kikakiri balinayo bakyalina ettaka Musizaawe enkadde Hoima Road balinayo Nansana Bujuko balinayo Honesty State Developers balina ettaka Namusera balina Kakiri Mwera balina Kakiri Magogo balina Eggobero Muguluka balina Wakiso Kasengeje balina Kakiri Simba Mannyo ku Lwente balinayo Nakawuka Ziruba Phase 4 balina ettaka lingi aba Honesty State bagamba nti agona woyagala ettaka tulirina ffe tukulembeza mazima tukubere ku simu tubule ettaka lyoyagala lyakulunda lyakulunda kuzimbako ennyumba bwa woyagala luguudo ki ng'obakwera ku simu 0772 57 28 737 57 58 Jena Habos bano bebakola Covidex company ne kulibo Professor Ogwango bayina eddagala eppya era nga lya mulembe muli infectious disease etawanya nnyo abakyala obulwadde bukwata obutawanya nnyo abakyala ddagala balirina abaami n'abaana abato ebizimba mu nseke n'abaana amagumba agaluma abakadde. Jane Habos bajjanjaba akafuba akasiiwa ekifo ekikalu mu baana n'abakulu asima pressure sukaali prostate asumwenye abaami naddala ensangi zino eddagala lino lisangibwa mu bifo bino wammanga bajjena Habos baga eddagala lisangibwa no wammanga Nansana ku ttano maaso ga Sam's Crisps Mutungo kunnya maaso ga Mugies Hotel maaso katono nnyo meters ntono nnyo Namugongo
nga wakava ku bajulizi mu maaso ga Angelina Hospital ku kizimbe akapya Mukono okunena Central Bank Jinabozi balina eddagala ensambi okukiriziya y'Abakatoliki awo Entinde Kiwatwe Road maaso ga Kigowa Road Hoima ku Duhanga roundabout Fort Portal Kasese Road wagulu wa National Housing Finance Bank Ojuba gwayagala eddagala lya Jinabozi bakubire ku simu 0705 83 23 0772 Mwanga maze ngende oseba mali. Yes, kati wadde yagala mpite sebo nsabye era kankugondere mpite ko okulonda kansokere bewandisa ddi katamanya ba president bagenda kwewandisa wakati w'ennaku z'omwezi ebintu bya Uganda bagenda kwewandisa wakati w'omwezi 23 Oktoba mwaka ki ogujja 2025 abagalo kuwesimba natuvudde mu nkuuka nga tutandise mu gwe 10 ennaku z'omwezi 23 we bagenda okuwandiisa aba president abagalo kusimba kuba president yes okulonda kuba president ne parliament kugenda kubeera okulonda kwonna president parliament local government kujja kubeera wakati w'ennaku z'omwezi 12 n'ennaku z'omwezi 9 ogwokubiri 12 January ne 9 February omwaka gwa 2026 gwe tugenda okulonderako parliament ne local government bewandisa ddi otuse ba president bewandisa 2 ne 3 MP October MP bagenda kwewandisa nga 16 ne 17 September omwaka ogujja kati kikwewunyisa mu nsi ey'obukuusa nti ba presidential candidate abalina okucampaigninga mu Uganda yonna ogenda bawandisa nga 2 wakati wa 3 balonde mu February ne ba MP abewandisa mu September naye nga Bobu constituency kyovula bayo omukulu ennaku zino atambula njaga tutaputira abantu batutegeere medi omukulu atambula mwagenda literally agenda bawe emyezi November na December naye ye already atambula ne ba member parliament bo bagenda kuba okuva September kati ebintu model eno wali obiwuliddewa mu Uganda mu nsi yawo sebamala balamusiza medi bino sagerere nnyo byabakama twamuwa sente z'okubiranga sebamala ensonga zimanyi balamusiza abatuuliriza Besije twogera bintu bingi twogedde kutambula kwa president Rashid Medo twogedde sebamala twogedde kukwatibwa kwa Besije twogedde electoral reforms zino bazikakasiza Kiboyagona twala mu 2026 waliwo ekiriwo kikiddako group Besije bamukutte bamukutte ali mukomera koti masho jiwa musabi vunanidde sebo hoza ine kibiina kyagala buyinza okukola kye bisobola biddamu sebo ekikyasinza okutwewuunyisa era bannayuganda oba tuli ku ki tukira mu kulonda nga twagala ki era ngeri mmeka gye tuyinza okufuna obuyinza era obuyinza tubwagaza ki Mukulu Medi ekitutwala mu kalulu ekyatwala abantu mu nsiko ekikyasobola okubazaayo mu nsiko tekyali kudda mabega electoral commission etutadde abaye mugoberere bino atsoke tulabe ku Besije ekyatwala abantu mu nsiko ekitutwala mu kalulu n'ebirala byonna ebiringa ebyo kufuna buyinza obuyinza okugamba kati Mukulu Medi nga mukulu olanya we yali afudde ojuka nga mulwadde agambe ennyonyi emutwale eya Uganda emutwalirewo ate parliament esasule
Obuyinza mwanya eveewo. UCD eveewo. Obuyinza okusalawo kiki ekibazo ati akamugiwe $7 tujja ne tukuŋŋaanya eno yonna n'omukadde ali mu kyalo gwe tuwadde eza seegi naye ne tumukuŋŋaanyaako sente ku sukaali. Tumala ozikuŋŋaanya obulungi ezituukamu tulinawo bumbi bumeka 14,000 lwoko omugigwe 5 ati akalukaaga lubo wa 13 ani obwavu bwe buddayo mu byalo nti banaye abantu baavu tugenda sente twaziwa soroti ndali bwazaite twaziwa gundi twaziwa magoola twamu obumbi 6 ninga sente tezizeeyo ku muntu wa wansi kyetunoonya buyinza. Now mukulu Museveni yamanyi nti tewali musota muto nekino ekibiina ekitalina kwewandiisa kirina obusobozi okutwala obuyinza bw'eggwanga lino. Abantu bakooye awezeza emyaka 4 ku bukulembeze bayibuli buli kimu ekikomya kwana naye nedduwa y'omuntu afudde agisobola kulina kwana n'omubbi alina ennaku ameka ate noyemu ku gavumenti ezikyasinza okuba enzibi. So ajja kukola kyonna kyasobola okulaba nti annyogoza buli alowooza nti asobola okulowooza ku kigambo buyinza. Kubanga tewali musota muki muto guno tegundaba nakwewandiisa gukyali muggi waliwo emirala gimazeewo emyaka 5 emyaka 7 emyaka 6 okitegeera naye gyonna ajja gitwala tajja gikuba gumu naye twerabira nnyo nti gwe tukolagana naye muyeekera ye bw'aba agenda mu lutalo anoonya buwanguzi tanoonya bululu na buwagizi. Era bwe tubanga tukyali mu byobufuzi ebyokunoonya obululu n'obuwagizi bwe tubiina era opposition yewangula eggwanga naye tuba tugenda mu byobufuzi obw'obuwanguzi nti tugenze nnyingira kino naye nnoonyayo ki kuwangula oba ndipo mumanyi Kayanja yaliwa ow'Entebbe ndipo mumanyi mumanyi omanyi yasinga obululu obungi ewa DP yasinga obululu obungi bawulangirira wa 3 ekitongole kyalaba ekyo n'agenda mu kooti bwe yatuuka mu kooti n'asigala nga buki bwe yatuuka mu kooti era oli ow'okusatu ne bamukakasa waliwo omusango lumu gwe baasala eyasooka yawangula ow'okubiri teyawaaba ow'okusatu yawaaba ne bagamba ow'okusatu agende mu kooti agende mu paalamenti kubanga ow'okubiri tetumanyi oba yali ayagala n'olwensonga eyo teyaloopa so omuwanguzi yali wa 3 kubanga ye yaloopa n'awangula omuki omusango kati gwe ow'okubiri tetumanyi oba wali oyagala kati ono waba yasabye agende mu kooti agende mu paalamenti kati ono yayagala okugenda mu paalamenti gwe toyagala. Tunoonya ki nga tugenze mu bululu tunoonya ki nga twagala buyinza obuyinza tubufuna tutya nga tufunye obuwanguzi tubufuna tutya ddala we tutuuse tukyetaaga akalulu okubufuna. So mukulu Besigye baba bamukwatidde bikyamu kijja kunnuma kubanga yeyemu kuki ku ngeri etwala obuwanguzi yengeri yokka bano gye bayingira wano emyaka 4 kata era ennaku nyingi nti yakwatiddwa singa mission yayiseemu bwe baddala yabadde mission nga gye bandimukwatidde simanyi kubanga kati siri mu bya kooti kati nze ndi mu byange nze nga Sebamala tolimbya kooti era sinza kubikukiriza esinga ddala mukulu Besigye ekyo kye badde bamukwatidde mission yabadde yakukola ekyo ate nga kinaayitamu nga kijja kuteetera ggwanga line obununuzi okuva mu mbeera gye bulimu ate oyo hero zijukira nagamba nti opposition waddala gwe tulina omumanyi Jamiru mukulu waka yetumanyi kyekyamukwasa era kikyamusibiza Jamiru mukulu
ababo natugegenya n'oyo Jamiru mukulu yayekera nakula nasigala ku mulamu naguno guliko kale renza gamba nti yosi opposition bakubana wonti ate ali mu yero ate ndi mu PRU ate kati lero nagenze ate kati ngenze muki ate kati ndi wa yero ndi wa PRU ndi wa DP ndi mu NRM ndi mu wa NUP ate ndi wa PRU ebako ebyo oli opposition ati yaragako tuizo mugereganya ku bantu banje abafera abagendedda so twagala buwanguzi abantu baffe bategere nti tugenda mu kalulu tugenda oba mu nsiko oba wa nga twagala buwanguzi na bununuzi si buwagizi si bululu wabula buwanguzi mufuna mutya kati tubufunye tutya katugambe katulozoke tuloze ku kalulu basoka bamapinga dda polling station abagenda okwesimbawo bali luddawo bamapinga dda polling station obadde okimanyi ebifo byokulonda babitegeka dda bagenda okwesimbawo tebamanyi nawa polling station zebayongeramu oba zebajjamu weziri bawandiisa gwolina kubeera bawandiisa abalema bawandiika abakyala bamaze dde okuteekayo baasaba abantu abagala okulondesa baweeyo amannya gaabwe era ne babasunsula ekyo nakyo kyaggwa dda awo wonna oli ku buwanguzi byaggwa dda wakana ki baamala dda ogamba interview naye baamala dda okugamba nti no bano yeno ye shortlist basunsula dda bagenda ku interview ebyo byaggwa dda gwagenda okwesimbawo tonaba nakumanya ogenda kulondera tonaba kumanya polling station sizo ina tonaba kumanya diro obani abagenda okulondesa tonaba nakumanya nebyo nabena electoral commission yakola ki ebimala dda nawo ono oli kubuki ku buwanguzi kankuyambeko emirimu egibadde gikolebwa badiso ne badiso ne bapiso mu bitundu byonna ebyeggwanga byonna kukola list z'abantu abo so electoral commission nyaga just to correct you bwana honorable electoral commission list begenda okuyisaamu babaweebwa babamaze kusunsulwa kitongole ekya internal security organization byagwadde ebyo oli agenda kugira bugezi medi waliwo Manduso eddakiika zizino ziri 13 zokka ezibulayo okubeera essaawa 2 Exodus College n'essomero omwana muw'ekirabo ky'okusoma mutwale mu Exodus College essomero lya bawala n'abalenzi basomesa arts ne sciences era lirina abasomesa balungi ddala bawandisa abaana okuva ku senior parks n'ey'omukaaga ebisale bisoboka Exodus College essomero lya bawala nga bwekugambye era tebasomesa bya mu kibiina byokka oba n'ebitone babifaako lirina computer lab ne library ejjudde obulungi essomero gazi bulungi somesa abayizi okusoma bulungi omuna okwenyigira mu byemizannyo abasomesa balina obukugu buli obwetagisa omwana okusoma okwandisa abaana kwa Desemba ono 2024 abaana wetekete kubanga tononya ssomero ndikuwe bayita Exodus College School lisanga wa Kisoko Hoima Road kilomita ziri nnyo okuva wa Kiso mu town manya ebisinga kuba essimu 0700 437 000 Exodus College Discipline and Determination wawonera bayita eggwonero ly'omugongo abantu baffe mwena tubategeeza ntulesi enzijanjaba empya ey'omulembe era eri abo abalwadde b'omugongo n'amagumba discs okuseseetuka n'enyiga nerves obanga omugongo okuluma oleni mwogunnuma baabano bazze n'enzijanjaba empya mujje tubajjanjabe munere ddala ku ssente ntono nnyo tukola therapy treatment massage omune home care treatment tusangibwa Kawempe ku 5 okulina Equity Bank abajjanjaba omugongo bali ku simu eno 075M 19
3300 oba 0764 54 5835. Banka yitibwa I&M uzize emyaka 50 eweereza eresi kibaita Mastercard. Mwakusa Mastercard bawadde enyongeza bagambye ndibogera museze zibata Schengen tusasula insurance olaga bulazi kadi yeno kyo kimala kula ticket bakusalirako bagambye era bank na I&M yeuze emyaka 50 egante ine chuma kibeta digital pound kiri wale ku Kingdom oteka sente banking oteka sente kiro misana okutukira da kawumbi kalamba. I&M bank on your side iri kusaidia yo bank na I&M ngamizi b'ekitongole kya Bank of Uganda sente zabakasoma zabiro kitongole kya Deposit Protection Fund okutuka wadde 10 sema malagalawo. Voter verification egenda mu maaso. Kati ekiddeko ogambye bino byaggwadde. Voter verification. Wanga basemba kola kalango banaye abagala okubeera abapo mujje polling assistant bichi mujje bajja. Kati voter verification egenda mu maaso. Abakyala bagwadde abawandiisi n'abali mu bawandiisiza bagwa. Bagamba abantu bano nenda bakole kati bagamba abantu mujje muwandiise endagamuntu tebagenda. Bali waabwe bebasi naye bagala okukola ki okukyusa eggwanga bagala obuwanguzi tebajja. Voter verification egenda kujigenda mu maaso oli akwata abantu akwata essomero ddamba aliwandiise ku polling station yemu gwetumanyi kwata secondary n'agigamba nti secondary wano mwenna mwewandiise wano. So obuwanguzi si kweteekateeka. Mukulu Museveni bamubanja trillion 12 bani abazimu banja abataki batukolera leero abalala batuwa sente mu mafuta France yeri mu mafuta etaddiyo sente zaayo. Abachina batukoledde ekisaawe n'enguudo. Abazungu be batuwa ebyokulwanyisaawo be batraininga n'amagye be bakola buli kimu. Gwolowooza olwanyisa Museveni yekka ate ababanja 12 obuwanguzi bubuliwa okweteekateeka kyekikulu kyoyogedde okweteekateeka buwanguzi ekikulu buwanguzi. Let's not look at votes. Gwokubeera n'abawagizi abangi nga bakugoberera n'okubeera abawagizi bangi n'obululu bungi tekikuwa buwanguzi. Kiki kyolina okukola okulaba nti otwala obuwanguzi bwa buli kimu. Yekintu kyokka ekigendo tujja mu mbeera gye tulimu wekiba kyetaagisa Besigye kye yakoze wadde kibagamba kye yakoze si kye yakoze nga yembeera etutuusa hero. Bwe kiba kyetaagisa nkola ya kuba nti opposition kati gye tulina ekyasinga amaanyi ya NUP tugiri enforcing etutuuse gye tulaga. We do that. Tukole ekyo. Bina byoku wange nalabyeyo mayor wa city nalabyeyo bakimuli nalabye bani I saw different people different faces ngazize ati mu constituency ya opposition ate ngazize kuranisa opposition mu bikole ebyo nebuuza kati bano baagala ki tutuuka ddi ku buwanguzi kazise bamala kaluwa kakusiiwa okuba issue nti yeri kurutinga leka siyinza kireka wano Medi ati tugende obadde ogamba ki omuzindalo gugu yogera ani ali kurutinga Medi bwe tuba ku mizindaalo gino abatuwuliriza bangi nina byenjagala bisigale nga ensi ebitegedde bulungi. Electoral Commission ekola omulimu gwayo naye fenna tukimanyi bulungi akalulu kali sensitive nnyo. It is a security matter. Okakwata obubi kasobola okutabangula ki akalulu kali security matter. Yes kuba nekakasa ne government eriko yalinga spark okugenda okulwana bava mukaki bava mu kalulu. Kakati oluvannyuma lwa Electoral Commission yo okukola shortlist soba okusengejja ebitongole ebirala birino giyambako era kyoleseeyo bw'oba obadde tomanyi ne crime intelligence kweri kubakakasa abantu abo nti ddala ekisooka si bamenyi b'amateeka ekyokubiri avawo kivumbi babeere nga bantu abatuukiridde okulondesa ewuwo. Omukono ono simanyi lwaki akaayanye. Nze nkugambye nti ogabi babadde bakola listi z'abagenda kulondesa. Yes nkugambye
ate bakebera baliwo bye batanawa bakebera lists za fulumye. Hello, wana midi webale kuweereza alesebo abakubalamusiza n'embeebaza emirimu gye bakolera eggwanga. Uganda wange Kayija kusasiddeko nnyo olwa pulezidenti Dr. Kizza Besigye okubanga ali luzira kati naye nga bannasitwabwe ebitwabimanyira. Amanya Rastaman bwayise mulaki mumva mwene yupi Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze. Ensonga muzongedde oyiseewa ngenda kuyita ku roadmap eno eyafulumye bagikakasiza okulonda gye kuli tukola mu 2026 okulonda gye kuli naye nga omukulu wayogedde awo nti olwaleero banna opposition wabwe tuyimiridde kati olwaleero bwana Medi kubanga njagala nkutegeeze nga tugenda mu kalulu Sabamala agamba nti mweteeketeke temweteekateeka ati Sabamala Richard kyayogedde sembadde nyira ngenda ku bwana Medi tukimanyi bulungi buli bwe tugenda mu kalulu Honorable Mwanga Kivumbi akimanyi nti buli bwe tugenda mu kalulu tuvayo tubiddwa kakati bwe tubanga twewadde nga tugamba nti 2026 tugende mu kalulu tugenda kutema tutya mpenda kizeddewo okulaba nga tetugenda kubbibwa kubanga ebyaliwo bwana Medi okubuzaawo zifoomu zino era bijja kuddamu bibeerewo bajja kuddamu abakulu bano. Hello Sebuliba nkulamusiza nange munnange the president wa Media Callers Association. Yes sebo Atere Burhan ku Namugongo stage. Isewa Mpisa ku roadmap ku bya kulonda mukulu Medi. Yes sebo ekigobye ennamba esinga mu kulonda kwe kubanga akalulu olugwa mukulu Medi ababadde mu kulonda bonna nga bagamba batubanga badda waka nga bakulanga bagamba President Museveni waba waali tukyaddamu kulonda kyembuuza ababaka ba Parliament akalulu kano ku kifo kya waggulu ekibwa pulezidenti tuketekedde tutya kubanga nze mu kulaba olwaleero Medi ababaka ba Parliament be bafunamu era tugenda okulonda kubanga President bw'abanga adda n'akakiiko ye yakalonda nga buli kimu ye yakironda security ye obadde oteesa otya kubanga hello ewe balikuweereza alesebo Haji Makolo Kavuma n'abupi ekisookera ddala nga twogera ku nsonga y'okulonda nzikiriza Medi nsooka envumirira ekikolwa ekitandikiddwawo gavumenti ya kuno n'eya Kenya okwata bannabyabufuzi nga babajja mu mawanga gali bwe babaleeta mu zikooti maaso nga si b'amagye era tuyimirira ne Dr. Besigye era tetujja kukkiriza jjooga eryo kugenda mu maaso neebaza nnyo Lord Mayor nga munnamateeka okukola ogugwe ekyo nga nkimaze tuzze ku kulonda ffe mu NUP bakama baffe abatukulembera nga tukulemberwa President elect Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine twalangiridde dda nti tugenda mu protestive vote tukimanye ebigenda okubaamu tebigenda kuba byangu naye bannansi beetegeke NUP egenda mu kalulu aka protestive vote bino mukulu Sebamala byoyogera by'okwetegeka weebiri birungi era bisaanira naye mu nsi eri nomo tuli mu nsi eri abunomo kyova owulira mukulundidde addaawo n'akudaala ati ayogera amema akinagguka tubategeeza this time round it's a protestive vote. Eddakiika hello Sebuliba bale kuweereza Medi alesebo nze bugembe ekitayita kukalwanga Gomba galawo tugende Media Callers Association naye olumu omukulembeze nga Sebamala abamu atutabula kubanga tugenda tumulya nga apoteza agamba okwetegeka alinga ataani nnyo obunenya bakulembeze banne kati ffe babugembe abali eno wansi nga bye tubiraba abo bennyininyini ba Sebamala betusaba bakulemberemu okweteekateeka okwannamada kuba ba Sebamala kwetugumira kati Sebamala wabanga naye alina okutya nga tugenda mu kalulu naye akalimu butereevu amanyi n'okuyuyayo entebe ya DP n'agamba Sebamala yakuyigiriza ekyokukola Sebamala kuyigiriza ekyokukola Sebamala balamu amaanyi ng'omukulembeze Sebamala gwe kolagana bukolagana Mwanga Kivumbi abo mugende ewa Kyagulanyi mukole pulaani ekintu mu kiwunzike kale so Makolo Kavuma kali majja kugamba bali Uganda ne Kenya bakola kyabata strategic security toli ntabaala siri kutabaala basayini kyabata memorandum of but MOU memorandum of understanding manja kiwa mukulu
Kavuma Makolo. Okay.